Ku lunaku lwa Independence Night ekimu ku bintu bye neetegereza ennyo era bye natunuulidde bwe nabadde nkedde wali e Kololo okutunuulira buli kimu nga ekyabadde kitambula oba oliawo n'okubawa update ku bantu abavudde ebule n'ebweya okujja mu kusaba okwo. Observation emu gye nafunye yakubanga nti buli ggwanga oba buli tribe wano mu Uganda n'agamu ku mawanga ag'ebweru yabadde ekiikiriddwa. Natwala obudde obuwerako okwogerako ko n'abantu nga buli omu gwe njogerako njogera naye mu lulimi lwayogera oba olulimi lwe oluzaaliranwa, naye nakizuula nti Uganda yonna n'ebweru mawanga agatwetoolodde baali represented. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti olukuŋŋaana olwa Independence Night lwaleeta abantu okuva mu disitulikiti za Uganda zonna, mu bitundu bya Uganda byonna, abantu okuva mu north, okuva mu east, okuva mu west, okuva mu south n'abangi abava mu central bonna baalimu. Ekyo nno nenkyebaliza Mukama ne mugamba nti Mukama oli w'amaanyi. Robert Mutebi nannyini field ge manya agange atusanyusa okubanga tubasinkanye n'olunaku olwaleero. Tubulwayo olunaku lumu lwokka okuweza week nga tuvudde mu Independence Night, obanga Independence Night 2025 emaze okutegekebwa mu maanyi ate agaali ag'enjawulo ennyo. Olunaku olwaleero program essaawa zino zonna eziddako ng'emu oba bbiri ngenda kubeera ne omusumba wange, ngenda kubeera ne mukama wange ate nga mukozi munnange omusumba Arosias Bugingo, era mu kiti kyekimu era nga bwe mbyogedde ebitiibwa bwe bityo bwe bigenda n'okubanga bitambula aneekuma Amasuzani Makula Bugingo, naye tuli naye olunaku olwaleero okutunuulira, okwebaza, okusanyukira wamu nammwe olw'ekyo kyentandikiddeko nti Mukama weebale. Mukama yayolesa oba yayolesezza amaanyi ge ku lunaku olwo. Musumba Bugingo tusanyuse okusinkana, Maama Suzani Makula tusanyuse okusinkana. Ensi erinze era eyaayaana okuwulira ebigambo ebiva gye muli. Ladies first. Yes, Kristo yeebazibwe, weebale kubanga oli ku munnyo, weebale kubanga Salt Media ogitwalira ddala okubeera ekitundu ky'obulamu bwo, kubanga media nyingi naye n'okeera n'ogamba nze ngenda kulonda Salt Media. Era twebaza Katonda naffe okubanga atukozesa ne tubeera nga tuggasa, kubanga tosobola beera wali awantu w'otagasibwa. Njagala okubanga mbakulisaayo mukulikeyo mu Independence Night, era nzikiriza Mukama Katonda ye yakoze dda, kubanga Mukama bw'alangirira ebironga bya kuwonya, bya kununula, bya kutaasa, yaba alinze bantu bekola kyabagambye, yo omukono gw'olwedde guba weeguli ogw'okukola. Era bwe yakeera n'atuma abaweereza be Kabenga oba bajjona bagende mu kibuga, agende Ninevi, yali ayagala kukolera kibuga. Bw'abanga yakeera n'agamba Musa genda e Misiri ogyeyo abantu bange, yali amaze, yagenda olwedde amwekwipinga nga bwe tulaba nti Musumba twali naye Kololo olwedde yali amaze omwekwipinga. Ne we yasinkana Musa yali ananaagira, Musa yamusindika mu nsi mwe yava, nebuuza agende yayogera atya ne Falawo, yeddeyo atya abantu banakkiriza batya ne Katonda yamutumye. Katonda yamwikwipinga nti Musa kye yayina ng'omuggo gwali gusobola okukola, Katonda yaguga omuntu we yaba ayagala mmwe kuwulira ddoboozi. Saawa yakuva mu muliro, era kye twalimu e Kololo, Musumba yakola ogugwe, Katonda yakola ogugwe ogwaffe nze naawe gwakukkiriza nti kikoleddwa, gwakwesiga Mukama nti kigenda kukolebwa. So byonna byolaba ebiyinza okuba nga biriwo, ebanga kibuyaga bwanajja n'afuumuula, ebimu obo byolaba bigenderamu naye ate binogenda biba binogenda. So biba biro byakukola byakulongoosa, era nga nzikiriza tetugenda sigala kyekimu okuva we twava mu Independence Night. Mukama bampeera omukisa. Amiina. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Yeebale abakuuma, yeebale atukuuma, yeebale atutambuza olugendo luno olw'omwaka guno, omwaka ogwatandika nga 31
ekiro kyali kiro wano ne tucrossinga tuyingira lumu January twali ku Canaan Land we tutudde wennyini ne tumalako January ne tumalako February ne tumalako March ne tumalako April May Mukama namutumazaako buli omu bwenjogera bwentyo olina wojjukira n'oganda oba onayitawo ntya April May June July n'omumalako August nagwako September nagwako abamu bali bagambye n'omwezi toli gumalako omwaka guno nga gutandise naye we twogerera tewamalako omwezi gwokka tuli mu mwezi gwa 10 tulengerayo wali we tumalirako emyezi 3 egisembayo sekitiba tukidiza Katonda atutuusiza mu October era tumwebaza okututwala obulungi n'atwala ekololo Independence Grounds for Independence Night mukulikeeyo titujjako wakuba kulisaayo abatindige ngendo ng'omwanjuzi wa program bwatandise nti research gye yakoleraawo yakizuula nga buli ggwanga wabaddewo omuntu azze ennimi zonna zaaliwo regioni zonna zakiikirirwa so twebaza Katonda yabatambuza nga bwe yasuubiza nti anaakulemberanga amagenda gaffe n'amadda tulina bannamawulire era mu ggwanga lyonna naye tetuna wantu wona we twafuna ggulire erigamba nti mukujja mwafunye obuzibu oba mukuddeyo mwafunye obuzibu so Katonda yakulembera amajja n'amaddayo kye twakima kyonna yakituwa tugenda kwongerezaako ebigambo ebirala bingi kubanga bweweebwa independence waliwo byoteekeddwa okukola okulabika nga enywera kati tuli mu nteekateeka za kwebaza Katonda olw'obulamu bwaffe banga lyatutambuza nga kubiri oba ye Sunday egenda okusemba ino tibo kwana tubaza olemi gana tutwala okunyweza mu bwaffe ate nga ne operation va muliro ekyali mu maanyi nabagamba ddandooza nabagamba nga mu July nembagamba nti Mukama ngambye kugitambuza ggwanga lyonna so nsaba busabi busobozi mwe tujja kutuuka tuyinza obutagenda ddowa tuddowa amakanda tusabe n'abantu omuliro gwabika bingi Susan oba wanyumiza waliwo yanyumiza omulala kubanga tegwali bize nti yalaba abakyala ab'ebbeeyi n'abaami nga bayingira mu parking mu motoka zatalabanga nako nga bazze mu Independence Night nga bazze mu operation va mu muliro kubanga buli muntu yamanya omuliro mwayita kituufu so operation eno ekyali active nnyo mu maanyi gaayo muntu osobola olaba nga alina ekikomera motoka gyavuga nga yeye yalagirwa abaana be nga bali mu masomero malungi naye nga still alina kyatuwa nakyo nga naye alina omuliro gwe gwayitamu so era eyanyumiza yaliwa security yambuuza naye kakati kyogamba abo nabo nemugamba nti kasita wabalabyewo kitegeeza balina omuliro mwe babadde bayita so tweyanziza mwebale kutuwa kadde kano tugenda kwogera nammwe ng'omwoyo omutukuvu bw'anaatulungamya era twebaziza Robert Mutebi nannyini field okubanga tuwadde akaddeko atuyanziza nnyo tuyanzeege nga mbategeezezza nti bombi leero nze mbalina era bingi byetugenda okutunuulira ate ne bibagenda okwogerako ng'era musumba bugingo bwakutegeezeza mu nteekateeka eno ey'enjawulo ey'olunaku olwaleero akuggwe atulaba ku Salt TV. Mama kankuyite mami
Mama kigazi wa muko. Mama kigazi wa muko. Olunaku lwa Independence Night waliyo walulimu ate wetaba mu buli kimu naye kisinga obukulu okusinza okusaba na buli kimu kyakulimu butereevu oba kiri mu butereevu naye ekyo nga ntadde embeera ensi gye yayolesa ku lunaku olwo bw'ozibiriza bwoti n'olaba ekifaananyi Musumba nakimugambyeko nti n'amaaso gange bwe ngazibiriza kati wakiri birala nnyinza aba ettaala ezitakoma omanye ekifaananyi ekyo kyolaba ng'olinga ali ku buziba bw'ennyanja nga tolaba gy'odda tolaba gy'olaga naye nga okkiriza nti ngenda kyekifaananyi ekyali ekkololo bw'ozibiriza ekifaananyi ekyo kikuwa kyakulaba kikuwa kimuli mu mutima gwo ekisookera ddala kiraga abantu okuba nga beesize Katonda abantu gye baddukira ewawa essuubi lyabwe kati okukuŋŋaana kuno kwali kukuŋŋaana kwakujja mu maaso ga Mukama kubanga kwali kwakusaba so okubanga bamwesize ne bagamba kati gye tulaze kubanga tulina options mu nsi Katonda waffe ekirungi kyalina takaka omukwano gwe tagukaka talina kyatukaka gyali tuyina free will nti tuli baddembe okumusinza oba obutamusinza tuli baddembe okuddukira gyali oba ogenda masitaani naye mu mulembe gw'ogamba nti abantu bayinza ogamba naye amabala mangi abantu nga bakola kino abantu nga ebintu bingi abasamize nga bali buli wamu teri lukuŋŋaana mu Uganda nga lwabasamize lusobola kutuusa Kololo bonna ne bwe baggwayo mu Uganda kituufu teri lukuŋŋaana nga lwabasamize lusobola kujjuza Namboole ne Nakivuba eyo naye ovanga ku bantu abakuŋŋaana ne bagamba tuzze gy'oli naw ffenna tulina oluusi be tuba tuyitamu ekyokukola kiri nti oddukirawa oyitaani abaana b'abantu naffe bwe tuba tuyina kye tuyitamu tusooka kulwana ne twerabira ne gwe tuli naye nti bitamu kino era naffe ffenna ne tuyita mu bizibu tugayi Katonda ndabanga nkiyitamu n'asirika n'atayogera ayagala kintu ekyo wendi oneesiga mpita kati abasajja bano mu lyato bwe barealizinga nti balina Kristo ne bamuyita era bwe bamuyita yasitukiramu n'akakkanya omuyaga ekyawandiikibwa ekyo kitulaga nti amayengo omuyaga byonna bimuwulira so naffe mu mbeera gye tuba tulimu aba ayinze tumuyite buyisi nga waali so bwe tumala omumuyita embeera yonna emuwulira kasita twatuula ekkololo nti ovanga ku bantu abakuŋŋaanye bw'osoma mu Exodus Katonda ayogera ne Musa ng'amugamba nti mpulidde okwemulugunya kw'Abayudaaya kw'aba Israelites yawulira okwemulugunya kati ekibuzo kiri nti tasobola wulira Saala tasobola wulira kwebaza kati bw'aba yawulira okwemulugunya kwabwe complaints kwali kwemulugunya tuvudde eno tubaddeyo kino kati tutuuse wano abo beemulugunya ate bagamba nti ansaba kasita omusaba ng'okkiriza agenda kuba kitegeeza ffenna twali olunaku olwo nalaba abantu abali in agreement nga tuli mu kifo kimu nga bakkiriziganyizza tugenze maaso ga Mukama omuyaga oguli mu bulamu bwaffe amayenga gasituse mu bulamu bwaffe omuliro gwe tulimu agusobola kubanga omuntu bw'akulaga nti akwesiga wootandikira naawe okukola so nalaba abantu abalina okukkiriza abazze mu maaso ga Mukama abamu okwemulugunya kubaamu abalala bazze muloopera abalala bazze musaba kubawonya ndwadde abalala bazze mwebaza bonna buli omu ekyamuleeta ekkololo ekyali kisinga amakulu bazze mu maaso gaani ga Yesu Kristo oba mukatuliki oba musiraamu agenda wa omanyi mutebi bw'oba n'ekizibu singa essaawa zino ng'ekizibu kyo omuntu alongoosa ku solti oba ali ku geeti nga yalina obukadde obutaano bwe weetaaga nange mukwano gwo nga sirina bwe weetaaga ogenda waani
ngende wali n'obwe neetaaga. Exactly. Kati abantu bonna baalaga ensi eno nti okuyaayana kwabwe n'obwetaavu bwabwe babutwala eri Mukama. Mukama ye ssoosi yaabwe. Era nga Uganda twebaze Katonda nabadde ngoberera nnyo ebigenda maaso mu nsi. Ne Nigeria bakugamba nti essaawa zino we twogerera buli lunaku on average abakristaayo 30 battibwa. Amakanisa agaakookebwa just 2025 gasuka 1900 agaakookebwa. Bawamba bannaddiini Christians, Islamist militants abaliyo. Nti tunuulira Uganda ne tukuŋŋaana ensonda ku nsonda nga teri avayo n'agamba tibaze ne bayokya ekkanisa 10. Abamu okwebaza kwaffe kwali kusukano ga Mukama nti tuwe kino ng'abantu tuli mu kwebaza Mukama. Uganda twakuwaaki eddembe lye tulina nti osobola okukere. Nigeria abantu batya okutuula mu kyaki babookya. Naye ne tukuŋŋaana abantu abasukka mu 5,000 nga muli mu kifo kimu ne musaba ne musinza ne muvaayo ne mutambula mu kkubo ne mugenda eka ne mutuuka. Kati abantu abo okuŋŋaana kikulaga abantu kye baagala eri Katonda naye kikulaga n'eggwanga lye tulimu. Eggwanga lye tulimu bino byonna n'obisalyo manyifu abakristaayo Katonda atugamba okwawula eby'omuwendo mu bitagasa. Ffe abakristaayo tetukaabira nguudo, si kyekikulu, ffe tukaabira njiri. Enguudo ne bwe zibaawo ng'enjiri tetambula omukristaayo aba takola ki? Takola. Kati omukristaayo ayina okuba nga ayawula eby'omuwendo mu bitagasa nti ebinnya osobola oyitawo ebinnya nga mu 2 n'enjiri etuuka. Laba Katonda bw'akola statement ey'enjiri mu Uganda ennaku z'omwezi 26 twagenda okusaba naye n'abantu okuŋŋaana kyatulaga Uganda kye tuli. We are so blessed. Tuli ba mukisa nnyo nti ensi yaffe kyogamba teriimu ddiini ndala esobola kulwanyisa bukristaayo. Temuliimu musamiza ati ayinza okugamba nange saagala abakristaayo. Abantu just olaba beekuba just wano bya bufuzi naye ekintu ekikwata ku nzikiriza ate kyo kisukka. So abantu bakuŋŋaana kyandaga eggwanga ne kindaga n'abantu engeri gye baagala Katonda n'okumwesiga nti bazze mu maaso ge tebagenze abaana basamize beerega bwerezi. Mbawulira ne mbalaba oluusi nga baleekaana. Nze njagala bakeere bukeezi bakeerako ne bagenda kola kanivo mu Kampala. Balina abantu bameka. Uganda abantu baagala Katonda nti ate n'abaagala abasamize batyo okugendayo nabo tebaagala kweraga. Kyekiraga ensigo y'awa Katonda eri mu Uganda n'emitima gy'abantu. So nze nebaza Katonda nti mu kwesiga mu miyaga abantu gye tuyitamu ffenna ekibuzo kiri ntumuddukiddewa kubanga abantu bwe baba mu bulumi buli omu omulala yetta, omulala ayingira sawa, omulala asaddaaka mwana we. Naye omuntu okera n'akola decision n'agamba kino kyempitamu kangende maaso ga Mukama kikulu. So njagala okwebaza buli muntu yenna eyali ekkololo webali kwesiga Mukama Katonda ate webali kola statement mu ggwanga lino ne mu nsi yonna kubanga on record ebintu bino byonna bibeera filmed. Nina omwami gwe nali njogera naye ali bweru yampereza message ku ssaawa 9 ogw'ekiro naŋŋamba ngendo gikebera ku makya naŋŋamba kiki kino kyendaba tubadde n'abazungu n'embalaga ne bagamba you mean people can gather like that in Africa? Ne mu Uganda in fact bali surprised okubanga mu Uganda abantu bakuŋŋaana bwe bati okusinziira mu bye bawulira. Mu Uganda mulimu okutulugunya, mulimu okutta abantu, mulimu okwamba abantu. Bakyewuunya nti abantu bakuŋŋaana ne basaba. Kati it's a statement mu nsi ya Sitaani, it's a statement mu nsi ey'omwoyo. Naye naffe ng'abakkiriza nze Thanksgiving eno etegekeddwa ekisookera ddala njagala okwebaza Mukama nti yanteeka mu nsi etaliimu persecution. Nze simanyi wanandisobodde bye babakwata ne babakulula ne bamuteekako ejjambiya ku bulago ne bakwata omwana we ne bamuteekako weegaane Kristo. So Mukama n'akuteeka mu nsi nga tolina kigezo kyenkana kiri Nigeria. Oba olina okwebaza Mukama Katonda nnyo nti enjiri okera n'osanga abantu ku street nabwo nalabye abadde abuulira omusirikale kumpi ne banka enjiri
nga teri amugamba n'omusirikale tayinza mukuba luyi ekyo kisangawa. So njagala okwebaza Mukama olw'ekyabadde Kololo, naye bannayuganda mwebale okulaga nti Uganda ya Mukama, kubanga ye ayagala omukkiriza ogwintaseso ayimire mu maaso amugaye Mukama olw'eggwanga lyange, Mukama eggwanga aliwonya. So tulina okuwonyezebwa okuli mu ggwanga kati okutambula lwa kuŋŋaana okwabadde Kololo, kubanga bwe tusaba tetusabira muntu yekka kinoomu, n'eggwanga nayo tulisabira. Pasita bw'atugamba nti saba kati omukisa gulangirire mu east, mu west, mu north, mu central, kitegeeza obukuumi butuuseeyo. Uganda tulina abasirikale, security weeri tujebaliza Mukama Katonda, naye ekibuuzo kiri nti benkana population ya Uganda obungi? Basobola singa buli munnayuganda agamba bamuwa omusirikale, kiki ekyo ekikuma emitima gy'abantu ne baba nga bakolagana kati na security, obutabaawo insecurity mu Uganda. So Katonda ekyo tuba tulina okimwebaliza, era Thanksgiving eno Mukama nze kyensinga okwagala omwebaliza olwa Uganda as a country. Uganda as a country tuli ba mukisa. We have freedom of worship. Ntunuli abakkiriza abali Nigeria n'owulira n'ennaku bawambye ba priests, bawambye bayingira Kereziya ne bawamba abasumba, abantu ne babatta, ne babakumako, babakumira muli omuliro, tobabuulira. Kati persecution tuli mu generation yemu, biki ebiruma bali ebitaluma eno. So Uganda tulina freedom of worship, nti okera ku makya n'owandiika ebbaluwa, basobola n'ogimma munnabyabufuzi, basobola omugaana okuŋŋaana, tebakerangako ne bagaana lukuŋŋaana lw'abakkiriza mu Uganda. Oli mutuufu, oli mutuufu. Atweyanza nnyo, tweyanze Musumba wangi tunaatera okuwummulamuko katono, naye kweyo ensonga tulina obudde bungi ate njagala nnyo okuwuliriza kubanga kinyamba okugaziya ku bwongo bwange. Oli bw'aba ayogera byayogera mba mbiwulira, naye mpulira nnyo ate byatayogedde. Era kati mmanyi wentandikira nga twebaza abantu abeeyiye Kololo. Lowooza ku bantu abatabadde n'antambula, lowooza ku bantu ababadde mu malwaliro, ababadde mu makomera nga ye bamusiba tajja kuvaayo, naye muliri eddembe ly'okusinza ly'ogambye prisoni za Uganda zonna ziteekerako abantu enjiri. Era bangi nnyo oluva mu kkomera gukiraba ne Kanani n'agamba nva Gindi, mu kkomera ly'Egindi tubadde batuwa obudde obw'okusaba. Batuteerako solti. So mbeetondera nakati kyemanyi kwe muli mulaba, sisobola kujja mu buli kkomera, naye Mukama yasala amagezi agatuukayo. Newankubadde ng'eddoboozi berituuka n'omuntu uba weetaaga nayo mulabiku, naye okukkiriza kujja lwakuwulira. Abaluumi essula ya 10, Romans chapter 10 verse 17. Baluumi 10:17 agamba nti okukkiriza kujja lwakuwulira n'okuwulira ekigambo kya Kristo. So tetusobola kutuuka wonna, naye ate eddoboozi Mukama lye yatuwa lituuka wonna. So njagala okulisaayo abajja nga tebali ku kisaawe physically, abali ku bizinga, abali mu towns ez'enjawulo, abali mu villages ez'enjawulo, abasulako mu nsi yonna, ab'amawanga agatuliraanye. Mawanga agatuliraanye, Oluganda luno olulimi lugagga. Tanzania waliyo abaluwulira, Rwanda waliyo abaluwulira, mu Congo waliyo abaluwulira, Sudan waliyo abaluwulira, Kenya waliyo abaluwulira. So abo bonna babale nti baaliko, naye waliwo abalala bangi abali mu mawanga ga Buwarabu abasulako botosobola kubala, abakwasaganya essaawa ezo 24. Kontinenti zonna. Omwana omwana yampeereza obujulizi jjo, nabadde ne Susan ono Makula Bujingo, yafunye obutuuze bw'e Canada. Mu Independence Net yali agalamu ekintu eki, tuludde nga tusaba naye, yali Sudaani, n'ava e Sudaani n'agenda amawanga ga Buwarabu, n'asinzira amawanga ga Buwarabu, n'angamba njagala kweyongerayo, naye njagala kugenda Canada.
era kasooke dava eno taddanga kuno ayitidde omu bwatyo yatuuka e Canada naye yateekayo empapulazi jo baamuwadde obutuuze ne bamugamba welcome to Canada oli mutuuze kati kola byonna byoteeka okukola yasanyuse n'agamba essaawa zange 24 ze nali ku lukuŋŋaana lwa Independence Night nga ndi wano e Canada tezansaze abali mu USA nabo tobala so tugenda kukola Thanksgiving nsobola kugamba nti eri worldwide buli omu gyali gyagenda okwebaliza era ne kaakati wadde tunabeera ku Canaan Land era tebajjaako bonna ku Canaan Land naye abo abanaasobola okujja tebandibadde nga abatasobola kujja waliwo ddala oli ng'agamba sisobola kuva Kasese sisobola kuva luddawa naye waliwo agamba tewaliwo nsonga yonna esobola kuŋŋaana eŋŋaana okutuuka so statement Bisone Makulu ajogeddeko nti Mukama yagikola kituufu sirowooza nti akaseko kano kalinzigwa ku matama kubanga ebimu ku bye neetegereza ku lunaku olwa Independence Night 2025 kwali kutambula mu bitundu ebyenjawulo ne mu bantu ab'enjawulo naye eggwanga lyayimirira abalina radio abalina emikutu gyonna kwe basobola okufunira sort media mu budde obwo baali bagitaddeko bangi basula mu ddiiro zaabwe nga batunulira TV n'abalala radio babusuzaako nezi radio nga enjiri tebasobola kugyerekereza naddala abo abatasobola kutuuka Kololo kwabo abaali ku TV bangi beewuunyanga ku ssaawa 5 ssaawa 6 nga balaba split screen ya TV nga kuliko abasinza naye ate wakati mu kusinza nga bayingira e Kololo kumpi benkana abaliyo abamu ne batya nti Kololo tebooge tebimbe n'ebirala ne biddako baba lweyankubira ku ssimu ku ssaawa 6 n'angamba tewabeere stampede abantu okwerinnyalinya ne mugamba waliwo ekisa waliwo ekisa Amusumba nsanyusa okubanga tuzeemu ate okusisinkana olwaleero tubakulisa mu birango bye tubaddemu bwewafuna okwolesebwa n'oleeta nze ngiyita theme eya operation va muliro abalinga nze abamu bakitwala nti enteekateeka ey'okwolesebwako kwali ofunye yali yaabo abagenze mu muliro guli gwe twasomako nga tukula gwe batugamba ogutazikira era kyantwalira nange okwolesebwa kungi nga nkuwuliriza nnyo mu njiri ez'ennaku ez'enjawulo ne mmanya nti ddala byali ebyo ebibamba omwana w'omuntu byayitamu musumba bingi ddala nnyo operation va muliro Mukama yandaga nti abantu abamu balowooza nti be balina emisango naye nga tebalina musango n'ogwo wabawo lwoyita mu muliro n'obuuza Mukama nakukola ki naye ng'ekituufu kini tolina kye wamukola era naabwe toliiko kikyamu ku bulamu bwo naye amaanyi ga Katonda galyoke galabikire ku ggwe Setaani tena kyasobola kukola Katonda tekiriyo n'akamu n'akatono kibanga bw'onolaba omuntu ng'ali ku kyalo ng'awalana pulezidenti talina kyasobola kukola pulezidenti omuntu wa bulijjo naye ate asobola okuba mutebi omuwagizi wa pulezidenti kituufu era olaba bwe baali mu kampeyini ziri ezo ekisanja ekiggwako ne bambula n'abakyala omunoosanga ng'omuntu ajjamu omukyala blouse kubanga ya yero naye egoloza osobola okwambula Museveni tosobola kakati naye ate nze Museveni n'asitukiramu n'aga nti akaseera kagenda kutuuka nga bw'olaba yero kwegamba eitha otunula eri kwegamba era tebaddamu kwambula muntu n'ogwo naye nga baali babonyaabonya ono wansi nga bamubonyaabonya ku lwa Museveni kakati Sitaani olw'okuba tanakyasobola kukola Katonda akwata omuntu nolowooza nti gwolina emisango gy'ensi yonna
naye ng'omuntu oyo yeetaaga naye kukoowola katonda we, katonda alage amaanyi. Kitegeera kati omuliro gwe tuyitamu, buli muntu alina omuliro gwayitamu. Kyewunyisa omuntu okuba nti asobola okuba nga sente zonna azirina naye ng'omwami gwatalina, nga n'abasajja bamutya, ng'omukisa gwe bagutya. abamukwanye nabo balumira mwoyo, baagala kubba sente. Tewali true love. Omanyi mutebi nti okubeerawo nga toyina muntu gw'okakasa nti akwagala ng'ayagala gwe, onagwo muliro. Kituufu, kubanga era oba toteredde oyagalayo akwagala, kwegamba ng'obula okusooka ogende weenakuwaze weekweka ewantu eyo, obeereyo ng'oli mu kazigo ka luumu emu, ofune gw'ogwa naye mu mukwano, then oluvannyuma ategere nti yakwana naggagga, okomewo eno mu bugagga bwo. Kituufu, naye nga tekisoboka ate kuba olina by'otambuza. So omuntu okubeera obwomu ng'ateekwa kubeera na mwana munne oba na muntu munne muliro. Ne wabaawo ate yamufuna nga byonna babirina naye ng'ezadde libuze, ogwo nagwo muliro. Ne wabaawo yasoma maakyazi tukaabanga oga singa kale nafuna omukisa bazadde bange ne bannyongerayoko katono, naye nga waliwo alina ekikapu ky'empapula. Buli gyoyogerako yakola post nakani nakola enweti agatta ebintu bwe biti. Bw'abanga afunye omulimu ne bamugamba nti empapula zo nnyingi okusinga ze twetaaga. Kituufu, oli over qualified. Kati ng'empapula obulo zikweka naye ng'ate wali bwayita mu muliro akaba lwa butaweza mpapula. Nga kuzoolina ayagala kuwaakiri kamu bweka. Odaga ni singa nali nfunye certificate, singa nali ate ntuuse ku diploma, oba okitegedde. Kati ate ng'onoono azina naye akaaba, naye ffe ne tugattibwa ewamu ne tukoowola Katonda. Kyova olaba nkugambye mu kitundu kyaffe ekisoose nti omu kuba security nga alaba abantu bayingira bannaggagga bapaakinga mu operation va mu muliro. Kyova olaba Kololo ono yabooga yasukka bw'ateekwa okubeera, kubanga guno omulamwa gugenda mu busomyo. Katonda yatujjukira, ayagala atujje mu muliro. Bana bw'otambula buli lunaku oyambadde amakooti, oyambadde amasaati go, naye ng'ate olina ky'oyitamu. Kati solo kusala ekintu kye bayita omuliro oba embeera tesobola manya status ejja zitulumbira mu level buli omu mwali. Bw'otunulira omusajja eyali ndowooza mulembe guno aba CDF eyali akulira ejje yalina ekigenge nga nju yoka yekimanyi, naye nga bw'osanga omwegomba omuntu ng'odumira ejje. Kyewunyiza nti Bayibuli egamba newankubadde nga yalwananga na Isirayiri nga Isirayiri baana ba Katonda, ye Katonda yali amuwadde okuwangula, ng'awangula abaana ba Isirayiri. Bwe yagendayo nga agenza okuwonyezebwa, kabaka yayuza n'engoye ze naga nti kati ayagala tukubiraki nga batidde. Bassekabaka ekyokubiri essula 5 2 Kings chapter 5 Bayibuli egamba nti awo Nayamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu era mukama we, yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa, kubanga ku bwoyo Mukama yali awadde akagambo Mukama kano ka capital A mukitegeeza nti Katonda wa Isirayiri yennyini yali amuwadde okuwangula. Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula, era yali musajja w'amaanyi muzira, naye yali mugenge. Byonna birina ye kamanda yagendanga ku front line, omanya nti alina feva maaso ga mukama we, aduumira gye, alina omukwano ne Katonda. Tewali lutalo lwayinza kulwana ne Luganda, buli kimu kirina. Mbikulira ku y'oluzungu kubanga njagala omuntu aleme kuloza nti yali musajja mukulu mu myaka kubanga agambye nti awo Nayamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we. Kati njala musajja mukulu obukulu is greatness. Egambye eti 2 Kings chapter 5. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man. Musajja mukulu n'ekitiibwa akirina.
si musajja mukulu mu myaka he was a great person and honorable naye omuliro gwe yali ayitamu kyali kigenge tuyinza obutagigenda mu enjiri mpanvu atuuka mu Isirayiri omusajja kabaka naga nti anoonya kutukuba bukubi unfortunately nga nabbi awonya ebigenge mukama gwawadde amafuta mwali mu Isirayiri naye nga kabaka tamanyi naye nga abeetolodde awo abeesefusiibe nga bo bamanyi naga nedda muzeyi toyuzaaki ngoyezo ono omusajja tumusindike Samaliya yewali awonya ebigenge gwe bamugambye ali eno era ne bamulagirira musumba kye yalina Namani yayita nyooma kuwonyezebwa gye kuva kyekyenjawulo kyeyalina nti yakkiriza eddoboozi ly'omukozi nakkiriza agenda omusabira ani kati bano abagagga bwe badde boogerako mbu abantu be balabanga bw'olaba emmotoka gy'avuga bw'olaba ekintu ne bwafaanana sikiini teyandizze olukuŋŋaana olutaliimu ttenti olukuŋŋaana olulimu omusana enkuba bw'ejja ebakuba teri mu kizimbe ekyokubiri ani amuyita Bujingo alina kikukyalina Bujingo yani ku ye kuba tuba twasoma musinga kati Namani ono teyanyuma maidi naye ate teyanyuma nabbi kubanga bannabbi bw'obasoma mu Bayibuli si be bannabbi nti balina ebizimbe nti bagagga balina kino baali batume ba Mukama gy'abasindika gye bagenze gye asobola okusuzibwa ne namwandu aliisibwa namwandu wakyadde waliwo kano gyaliisibwa bakubanga abaana ba Isirayiri nga babakuba basuuli nga mu Isirayiri mulimu nabbi asobola okutaasa Isirayiri naye nga kabaka tamunoonyeza era ye nga tamanyira kumanya nti mulimu omusajja ow'amaanyi kati laba yandibadde ng'omulabe we n'atanyooma ate kati bano bonna ekisookera ddala omanyi okuwonyezebwa kuno okukkiriza kuno kukulu nnyo nti okkiriza Katonda naye n'okkiriza ne gw'atumye kituufu yes okkiriza Katonda kubanga bw'okkiriza gw'atumye tumutadde ku minzaani totadde ku minzaani eddoboozi ojjaddiru ye tasobola kugondera muntu gw'otakkiriza kati bano be tulaba nti alina kino yakkirizanga Namani byonna birina ekigenge yekka yali akimanyi mukyala we omukozi like ab'omunda gye tuyita inasaakoyo waliwo ekintu nga bamunda bokka be bakimanyi nti Mutebi oyo omulaba kusiba matayi kunyirira Mutebi omulaba kutambula ng'ali bwati ne bwati ab'omunju be basobola okufuna ne baga waliwo ebizibu nga mukyala we yekka yakimanyi nti okirina kasi famire yonna nga ne famire yonna tekimanyi omusajja asobola obeereyo nga yawasa omukazi emyaka negiwe 5 mu bufumbo ejaddako gyonna amanyi g'essajja ligabula waliwo n'ekizibu mukazi oyo akimanyi n'owami takimanyi n'omukyala takimanyi be bantu bana babeera amayumba nga amakerenda bagamira bakukuta bukukuzi ogwa ku makerenda omuntu g'abadde yeekomerera n'owuwunga n'oga nti agamiridde ebbanga twalwala dde oba ye mulwadde yekka ayita mu muliro kuba singa tagobadde muliro naye yandigamiridde awo ku mmeeza kubanga bwe mufuna ebirwadde ebirala mugamirira awo gundi bamuwe eddagala naye lino ly'okukuta nalyo muliro ekyo kyonna nze ne Susani Makula tukyanukula kyabagambye nti omuliro guno abantu baali tebasoose gutegeera baali kituufu nga nange mwendi naye omuliro kintu kigaziko yembeera mwe tuyita nga tewali n'omu asobola kukukwatirako okujjako Katonda okujjako Katonda obadde okyayogera ku muntu obutanyooma omuntu obutanyooma anointing kasita onyooma gwe batumye oba katosobola kukutwala tosobola kufunamu kasita onyooma gwe batumye ate omuntu yenna Katonda gwatumye asooka mwambaza maanyi gagenda kukola tamwambalizaawo nga mumulabye talina muweerezaawo gwe yatuma nga tasoose Dawudi yasooka mufukako mafuta nga tannafuga Musa yasooka muwana n'amugamba omuggo guno n'amugereza nako bonna abannabbi be yabasooka bempawaringo basindika mu bantu kati agenda okwogera ekigambo nti Mukama agambye ekigambo kijirako amafuta kiriggwa eriggwa okuwulira n'ogonda kati eddoboozi lya Katonda tuli mulembe abantu nga bateekawo ebintu bingi obuli buusebuuse waabo be boogera kano kansooke nkwogere tuleme kukabuuka batunatuuka maaso kayinza oba tikakyajyawo bwe ng'oganye okunyooma afukiddwako amafuta naye naafukiddwako amafuta
alekerawo okwenyooma kubanga Katonda bwakufukako amafuta ate notunulira circumstances ogwo nagwo omuliro era abaweereza bangi abatakoze kye babatumye kukola ng'agamba naye bwe mbayita ekkolo ne batajja n'atuuka ekkolo n'amulabisa amaaso agagwamu ettaka n'otunda n'ebyoyitamu n'engeri gye perception gye bakuyinako omuntu akulowoozaako ki bw'otunula mulamu bwempiseemu mbwebaliza Katonda era nyina gwe naga nti Mukama bwanziza singa waliyo okudda omuntu aincarnatinge then nandibadde nsabira bulamu buno okubanga ndabiddemu Katonda saagala bulamu kika kirala naye bw'otuna obulamu bwempiseemu okuba ne twali twasemba okubeera ekkololo okutuuka bwe tuddiddeyo oteekwa okubanga teweenyooma ng'okkiriza Katonda. In other words, byempiseemu tosobola kugenda ne weesimba mu kisaawe ky'ekkololo ng'oli ng'omuntu ng'oli wekka ebiremesa bingi ekifo kinene nnyo abantu bakifudde akafo akatono ennyo ekifo ekinene nnyo bakifudde akantu akatono ennyo. Ekyokubiri, sente ezitegekawo sente nnyingi nnyo n'otandika nga tolina wadde 10 twagenda ne tujjayo ebbaluwa etwala ekisaawe nga tolina wadde 10 ne tutwala bukisinga 2 nga tunaba kusasula. Kitegeeza omwoyo gw'okutya nagwo muliro waliwo abeetaaga okuva muliro waliwo Mukama gwatumye okudelivaringa abantu abo okuva muliro naye Mukama gwatumye abuuza banampulira batya sinze gwe bayogerako juzi bwe bati sinze gwe bavumye bino na bino sinze gwe balowoozaako kino nekiri ekyo nekivaawo n'oga nti naye ate sente nazijjawa sente bwe ziba zo weziri abantu banajja batya abantu bangi abatumiddwa mulembe guno mu nsi yonna nga batya nti abantu tebajja kujja ne bateekawo n'entambula eneereeta abantu n'obuuza nti oyo gw'opakidde tazze kulambula azze kuwona kubanga Mukama waffe Yesu ani gwe yapakira nti ne bwe yabaddukangako yagendanga okutuuka ku dda lw'ekizinga sayidi eri nga wajjudde kubanga alina ekizibu yalina okunoonya engeri gy'atuuka ayaayaana bw'obanga otambuza takisi oba kosita oba kinga ogenda ogamba abagenda ku lukuŋŋaana oli abalamu nga talina byakukola nagamba kaŋŋende so ne bw'atuukayo naawe obuweereza bw'oli mukola singa abantu abasoma babayola buyozi mu kkubo n'obayiwa mu kilasi omaliriza tulina gw'osomeseza ekuba si buli omuntu ayagala okusoma oba okitegedde si buli omuntu ayagala okusoma eri abaana nga fiizi zonna bwe ziri kintu weekiri naye ng'awulira ne bazadde badde basaana bafe kubanga baganya omutegeera nti ye tajja kusoma so abantu okuba nti batumiddwa nabo balekeraawo okubanga beenyooma. Musoma badde nsaba onsikize ensoma ekyandikibwa Katonda wasinkana Yeremiya ng'agenda omutuma Yeremiya yatya lwotandikira ku olw'omukaaga lwolwo badde njagala esooka olunya olw'omukaaga lugamba then I said Katonda yasooka okwogera ne Yeremiya n'amugamba mu lunyiro olwokutaano sura esooka olunyiro olwokutaano n'amugamba before I formed you in the womb I knew you before you were born I sanctified you I ordained you a prophet to the nations. Kati Yeremiya ng'omuweereza we nti bwe nali nga sinnakuwumba mu lubuto nakumanya era nga tonava mu lubuto nakutukuza nkutaddewo okuba nabbi nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga. Yeremiya n'amuddamu bw'ati awo nze ne ndyoka njogera nti woowe muganda weno mba mutebi Mukama Katonda laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto ewulira omulanga gwakubye Mukama amugambye bena nabimala dda era n'amulaga nti tasobola era naye nasigala nti awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Yeremiya 6 Mukama Katonda laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto naye Mukama n'aŋŋamba nti toyogera nti ndi mwana muto kubanga eri bonna gye nnaakutumanga gy'onoogendanga era kyonna kye nnaakulagiranga ky'onaayogeranga. Olw'omunaana tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe okukuwonya bw'ayogera Mukama. Kati olw'okumi musumba tugende ku lw'omwenda awo Mukama n'agola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange
Mukama nangamba nti laba ntadde ebigambo byange mu kamwako olw'ekkumi. Laba leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula okuzimba n'okusimba. Tulaba mbadde nyongereza ku muweereza gw'obadde ogamba atya. Mukama akamwako waba akataddemu enjiri ye. Ekigambo ky'abantu Yesu atugamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Katonda bw'aba yakutumye nga nawe ddala okimanyi, bw'aba si yakutumye ojja teekamu amaanyi go. Bw'aba yakutumye buli awulira eddoboozi eryo awulira eddoboozi lya Mukama ng'amuyita. Era bawulira eddoboozi lya Katonda. Bino byonna bye tukola, byonna byonna bye tuteekamu ebimu bikulaga nti weetumye. Kati kamba kuŋŋaanye mujje mutule wano Katonda akuŋŋaanya abantu be ng'atuma omuweereza we. Olulimi luno nga bwe yayogera bwe yagamba nti atadde ebigambo bye mu kamwa ka Yeremiya, olulimi lw'omutume we aluteekako amafuta. Lubeera anointed nga bw'ayogera. Endiga ezo ziwulira eddoboozi lya Kristo nti kati yabayita. Omuntu oli gwe olaba ggwe naye ye Katonda ayogerera mu ggwe. So bwe weewangula mu kutyako, yes, bwe weewangula mu bunafu bwo n'omala ofulumya eddoboozi, si gwe gwe bawulira. Era nze nzikiririza ddala nti abantu abajjuza kololo tiwali yawulira bugingo. Kubanga bwe baba bawulidde bugingo aliko ebyokunenyezebwa bingi. Naye ate bwe wabeerawo eddoboozi lya Mukama eriise mu bugingo, eddoboozi eryo tiririko kyakunenyezebwa. Kubanga endiga ziwulira eddoboozi lya Kristo. N'alina ssente akimanyi nti ekizibu kye tijja kubawo na ssente, Yesu ajja kijjawo. Kitegeera. Katonda akusindikira omuntu nga tomumanyi n'okkiriza oba okkiriza oti. Tunuulira omusajja Jona bwe baatuma agende mu kibuga. Tatuukangayo. Tebamulabangako mu kibuga kyabwe. Talinamu authority. Naye bwe yayimirira n'alangirira nti ekibi kyammwe kiwunya. Baawulira. Ani awulira? Kabaka. Kubanga olulimi lwa nabbi lwa Katonda ng'emikono gy'omusumba we giriko amafuta nti bwakukwatako wonya n'olulimi lwe bwe luli. Ate ono yayogeranga n'okuwunyaawunya. Kubanga bamukasuka mu kyennyanja. Ekyennyanja ne kivuga nga kidda gye yagaanye okulaga. Nkuba akafaananyi ku mwalo ng'abantu bali awo bayitirivu. Ekyennyanja ne kisitula omutwe nga shaaka bisera okubuuka. Ne kiwandula spitting. Eyo gye kiwandula omuntu n'atumbira mu bbanga n'abaako walandinga kubanga maanyi ga Katonda n'atamenyekamenyeka. Eyinza oba agudde afukamidde oba agalamidde oba yeesimbye. Olugwawo n'atandika okwogera nga yenna akyaliko n'eby'omu lubuto lw'ekyennyanja awunya n'asula eddoboozi. Nineeve yonna n'egolokoka neyenenya. Musumba n'obwosoma Exodus chapter 3 verse 11 Katonda bw'ayogera ne Musa era Musa abuuza, who am I that I should go to Pharaoh? Kwenyuma uli kabaka, and that I should bring the children of Israel out of Egypt. Naye bonna bawa answer yemu 12 agamba, and so he said, I will certainly be with you. Kye yagamba nani? Yeremiya. Kakati kuva essula 3:11 Musa n'agamba Katonda nti nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri. N'ayogera nti mazima ndibeera wamu naawe. Era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okujja abantu, bw'olimala muliweereza Katonda ku lusozi luno. Tubadde twala wali gamba Yeremiya kye yagamba Musa, ngenda kuba naawe. Kyembikuliddwawo awo gwaleeta ekinaakuyamba muliro. Ate nze nange kyenzikiriza kategole kalogo nagwo muliro nti ffenna abazze mu lukuŋŋaana lwa Independence Night tetwawulira ggwe, tetwawulira ddoboozi lyo, twawulira eddoboozi eryakutumwa lituuke gye tuli. Butereevu. Mukama wo lye yakutuma
era ne tujja ku lwekyo kyeyali agambye nti mujje emiriro ffe gitutawaanya era kiriyita mu ggwe era mwenna abakituukako tewali wayagendanga agamba nti Bujinga nsumuludde. Eyasulayo eyali ku Salt FM, eyali ku Salt TV, eyali ku Salt Media App, eyali ku YouTube, eyali ku Facebook, eyali ku TikTok, beri one mikutu emiramu batukwatira simanyi, yawulira Katonda. There was that presence of God that was undisputable. Yawulira Katonda. Buli muntu we yali yawulira okubeerawo kwa Katonda, yawulira okubeerawo kwa Mukama. So obutakola kyoteekeddwa kukola muliro, okunyooma n'ogamba ako Kabujingo sijja kgenda muliro. Kabujingo nako bekagamba bajja kumpita Kabujingo nako ne katakola kya bakatumye, ogwo nagwo muliro. N'olwekyo twebaza Mukama nti Bannayuganda bakoze paati yaabwe, tukoze paati yaffe nga Bannayuganda. Nkoze paati yange nkuyise, twebaza Katonda. Kino olukuŋŋaana nga lukolebwa e Kololo, tewali drive ekolebwa, tewali kigoye kinene ze bayita zibbaana esibibwa mu trading center eno be wantu wonna, tewali posta ezikolebwa ezitimbibwa ewantu wonna, tosuula bufulaya, tewali flyer, tewali bu handbills, tewaliwo kutambula ddoba tuddoba nga bagamba abantu bane olukuŋŋaana luno lye Kololo. Abantu bawulirira ku Salt FM, abantu bawulirira ku Salt TV ko balabira. Omu n'agenda agamba omulala wabeera ze nga tiyawulidde, naye nga yawulidde amugamba nti wayi olukuŋŋaana gye luli olw'okusaba. Waliwo gwali obuuza nga atambula bibye, n'omugamba wategedde ekiri eno, n'akubuuza omubuulire, n'omubuulire ekiri munda mu kisaawe, n'agamba nyina ebizibu kankyame. Yali olusoolo tutagiwulira nga nakondo. Tuwe sitole y'omusajja oyo. Kubanga baali babiri, waliwo yalina gy'alaga, bwemba seerabidde. Ng'ogyeko oli omusiraamu? Ndi kuwono gwambuulira olukuŋŋaana ng'alutegeeredde awo, n'awulira ebigenda okulubaamu, n'asalawo ayingire ng'alina ebizibu. Ku katangawuuzi n'aŋŋamba nti mu butuufu yalina olulimi lwakozesa, ebyali bimuzoganya, ebyali bimutawaanya byali bingi nnyo, ng'amazima gali nti gy'alaga walinga ewali ekizikiza. Naye olw'okuba nti yatusisinkana mu budde obwo, kyeyali ayayanira muli naye nga tamanyi bebabuuza ki ekiriwo nga kigenda kuba Kololo, era eyo okukkiriza kwe gye kwamusanga ku lunaku olwo. Oyo omusajja singa kisoboka twandizemu ne tumulaba, okukansolinga olugendo n'ogamba nti kankyama ono mu kusaba ebizibu byange bingi, tasobola kubanga yafuluma Katonda. Olaba Musumba, Katonda Yesu yatambulanga, abantu be babuuliranga abalala. Buli eyali alina okukolebwa ekyamagero kye, Katonda yafuna engeri gy'amusinkanya omuntu alina omugyeka mu lukuŋŋaana. Nti n'omusajja yali tategeerera ddala nga musitudde bannakatanda, baamuleeta mu maaso ga Kristo. So omuntu ng'alina okusumululwa kwe, Katonda amusinkanya mutebi. Omanyi okubuuza ki ekiriwo, Katonda bw'akola ne bamuliiramu mutebe n'amunnyonnyola ebiriwo byonna, ng'ali ku birala nnyo, n'aga naye ku bizibu byennyina eri gye ndagera sijja kuyambibwa. tewali Katonda akuŋŋaanya n'abranchi nga nayingira Kololo. Nzikiriza nti omusajja oyo yavaayo akyusa, Tasobola kubanga ebizibu byamagero, tasobola kubanga ebizibu bye bikyaliwo. Tukyebaliza Mukama kugwe agenda maaso n'okutulaba. Omukulu Aloysius Bujingo n'omukyala Susan Makula Bujingo abe tukyali nabo mu program ate eri special amwe tujjidde okubeebaza, ate si kubeebaza okwokka n'okubajjukiza nti ate era tulina okwebaza okw'amaanyi ng'ennaku z'omwezi 12 si bwe kiri? Yes, 12 ye Sunday egenda okusemba mu kisiibo erimu Kitobono, era tubategeeza Sunday nowetegekere Sunday jja Thanksgiving ku Canaan Land. Bw'otunulamu olina bakyaliibo abafudde, olina mikwano gyo, olina bakoligi bo okusinziira ku language
based on the communities. Oyina ba comrades bo bw'oba otambuddeko ojja kukizuula nti abantu bangi batemeddwako amagulu mu mwaka guno ne bamugamba oyo sukaali waatuuse kino ekitundu kyo kigenda nga twoli kyakkola agwa amagulu go gonna okyagalina emikono gyo gyonna nga okyagina twabadde tutandika Susan Makula n'ayogera ku kigambo ky'obuteemulugunya wayagadde okwemulugunya n'okusaba okwemulugunya n'okukola ki n'okusaba waliwo okuloopa n'okwemulugunya okuloopa n'okwemulugunya tulina ebyokwebaliza nga bw'otunabo bw'otuwadde sente zoyagala tonaba kuzifuna naye osaana okwebaza Katonda nti okyaliwo kubanga ate abazirina bangi tebazirinamu mirembe tebazirinamu ssanyu tozirina naye oyina essanyu oyina emirembe gy'olina engeri gy'obeerawo so tuteeseteese okwebaza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini tujja kuba tumaliza ekisiibo kino ekyennaku 42 mwebala abasabi mwebala abasiibi waliwo bemmanyi nga bagaaniddeko naga nja zimalayo nga tazeegezanga namu naye nga bw'atunulira embeera mwayita naga ndi guno omuliro gwo njagala ngusomoke nalo omuliro guno njagala ngusomoke nalo nange nzisiibye ate twagana okuzibala tugenda bugenzi nga nebuuza kwayizaako olumu nga tuli mu mmeka nangamba siiba bwekyoba omanya tulina okuguka ku 12 October tutoole amafuta mu saavisi ga nnaku 40 zino mubiri olunaku lugenda balwanjawulo nnyo lugenda kuba very special tutoole amafuta ga nnaku 42 twebaze Katonda okutukuma okututuuza nga tukyali balamu twebaze Katonda olwa Independence Night nga Susan Makula bayagambye statement ey'amaanyi ennyo eyakolebwa si mu Uganda yokka naye ne mawanga gonna ewantu wali bw'ataba Katonda teri takisi zikolera Kololo tewali Kololo taliraanye paaka kituufu ne bw'oba wagambye nti ogenda kusomba abantu Kololo otuuka n'okoowa obeere nga batadde emmotoka 1,000 ezo sente ozimbamu eddwaliro munene nnyo Kololo munene nnyo twena bw'otandika naye n'olaba omukono gwa Mukama nga guleesa abantu abo kyova olaba nze ekigambo ekyansigira nakuba mu ngalo nakati nkyakuba mu ngalo okuba mu ngalo okukola bwoti okwewuunya neewuunyiza emirundi gye sinnaba kumanya kubala ekintu ekyali ekololo twasaba abantu bajje nawulira Mukama ng'agenda kukola saabayita nga nteebereza olukuŋŋaana saalukoppa ku muntu mulala Mukama yalumpa naye kyasukka ku kye twateekerateekera twateeka entebe okuva Kololo gy'atandikira paka gy'akoma naye ng'okuggyako okugumira mu kukkiriza oga nti bwe banaatuula ne batuuka wali nga wali ebijjukizo bya Independence Katonda ajja kuba akozeko office ya administration nawo soba bajjudde naye jjukira nti ebijjukizo beera wayisedda ku office nga bayongeddeyo eri ne tugaa nti bwe banaatuuka ne tusigala nga tupanga entebe paka Kololo waakoba ekyewuunyisa nti abantu bangi bagatwasanga entebe zaweddewo dda bw'otuuka entebe gye zaali oba tokyalina kyolengera oba kituutirudde tomanya nti eri waliwo olukuŋŋaana ate Mukama tukimwebaliza nti yatuwa salt media senga okukuwa salt media kirala naye n'okuwa media house oba TV yesobola okulaga ekintu live nakyo kirala ekintu ekiri live tebakidisputinga omwana yansa nze nkubuulira mazima nze lumu mbeera mu byange ebyo ebyokutunulatunula kubegaabega naki natunuulira TV nga bagitemyemu ebyo kizibu okusanga TV nga bagitemyemu 2 ku ssaawa z'ekiro ezo bino bitera kubeera kati nga abantu bye tulimu ne balaga nze nzeko banammwe ababiri naye essaawa 6
ng'abayingira bati okaga ogw'ekiro Kololo waliyo ekisa ekyo kikyali mu ggwanga lino ekisa ekyo twebaze Katonda mu biwuku bye twebaliza Mukama nti olukuŋŋaana bwe lutyo tetuluwulira Sudaani nti omusajja wa Katonda ali Sudaani tetuluwulira Kenya nti omusajja wa Katonda ali Kenya tetulina ntambula abeeri be baluwulira eno be balina okutambula okujja eno luli wano ewaffe Katonda ali wano ewaffe ffe tuli ate bana mukisa nti tuli kogonayizinga okubeerawo kwa Katonda waffe n'okuyitibwa kw'abasajja ba Katonda nti kabaka baali bamukuba okukamala nga bwe tukirabe nti Nayamani bwe yaduumiranga nga ejje ligenda kuwangula nga teriwangula Isirayiri naye nga nnabbi anaayambako mwali omwo naye nga kabaka tamanyi kyokka nga abaana ababeera mu lubiri abakuumi ba kabaka nga bo bamanyi naye nga abakuumi ba kabaka nga bamanyi naye nga kabaka tamanyi nga era n'olwamulengera nga Nayamani yazenaga nti bagenda tukubira ki tukoze empisa ennungi kyetuwaliwo kantu konna kakusoomooza musajja agenda okunnyonnyola ekimuleese kabaka yayuza lugoye lwo olwa kabaka naga nti lutalo lwennyini nze mponye ebigenge ndi Katonda abaana ne bamuga nti nedda nabbi ali e Samaliya ono gy'abaalaga gye bamugambye Nayamani naye n'atanyooma eggaali nezoolekera e Samaliya n'atuukayo Erisa osanga ng'omala n'otasanga Erisa tiyafuluma namulabako oba CDF oba obwakamala bwe temukwatako yasinzira mu kadirisa namugamba agende enyeke mu kidiba awo emirundi 7 Bassekabaka ekyokubiri essula 5 we tugamba yaga agendawo mu kidiba oyo webigenge agende mu kidiba yenyeka awo omusajja n'agendayo naye ng'amazzi gaddugala asige gali ageewaabwe aga swimming pool eziri treated nenyikamu gumu n'avaamu ng'ebigenge bikyaliko naye nga bamugaye yenyika emirundi 7 abaana be naye ne batandika omwegayirira weyongereyo yagambye 7 waakakola ena nabaga neekwenera wandibaddewo akabaddewo 5 ne bamugamba ebuleegi muzeeyi ebuleegi 2 totendewalirwa nenyikamu ogw'omukaaga naga siddamu kiki ekibaddewo ku mirundi 6 abaana ne bamumatiza n'ayingiramu ogw'omusanvu n'avaamu nga olususu linga olwa bebi n'akkiriza nti Katonda amugye mu muliro okuyita mu kusaba okuyita mu kintu ky'otona nabwe kinnyonnyola era yannyonnyola emigga egiri ewaabwe awantu baddewo kwenyika wangi ng'amazzi mayonjo naye ng'ate si ye wali okuwonyezebwa so waliwo ebidiba bingi naye kibonezebwamu kiba kimu ekitegeeza Musumba ne Susan kyayogedde kyamakulu nnyo nti bwe tuba tusaba bw'ojja okusaba olina okujja okusaba nga naawe ate olina nawe okukkiriza ebibiri bitambulira wamu nnyo n'amaanyi okukkiriza kwe kuvuga kubanga omwami oyo gw'oyogeddeko siri nnyo mu kugumu Bassekabaka ekyokubiri essula 5 bamuyita Nayamani oba oliawo senga teyalina okukkiriza okwo n'akoma ku mulundi ogusooka oba ogwokubiri okukkiriza ekyali kimuleese kyali kikomaawo wali yali yavuddeyo bulungi azze bulungi azze okunoonya okwonyezebwa kati sitaani buli kaseera akulemerako paka ng'oganye buganyi muwa chance olina kubeera muvumu ate n'abantu abamutebi abo abagamba tebakkiriza tekinnamuluma abamu tekinnamukosa kimuluma tekinnamukosa abeera mu kikoomi nga tali mu muliro naye nga tekinnamukosa n'ekirala wali abatakkiriza kubanga tebannategeera Katonda bwe tubagambako tumusomyeko mu Matayo 8:23 n'abayigirizwa beebuuza ono yaani ng'ennyanja n'amayengo gamuwulira oyo bwe yatuuka wali omusajja yalina ligioni emizimu gye gyalabyana otwagaza ki ng'ennaku zaffe tezinnaba nti zimanyi zirina enkomero egenda kutuuka babookye naye lwaki ozze kati apalenti egyagala gyegazanyize mu muntu kati gwe twogerako y'oyo
eyatambulira ku mazzi nga teri yali akikoze. Gravity, omuntu adifyinga gravity, fenano ngoyagala omanya nti gravity akola buuka mu bbanga. Obava ku kizimbe kale obuuke, olaba onosigala ofloatinga. Yatambulira ku nnyanja teyakoma okwo. Bwe yali adda mu ggulu yagenda mu bbanga teri ayambuka wano mu nsi. Kituufu. Nga mubiri. Kati oyo amaanyi g'alina ge tugambako tegalina ndwadde. Bwe yali ku nsi talina kyataakola, yazuukiza, yagoba emizimu, yawonya endwadde, buli ndwadde oba nsimbu oba kikulukutu ekitannyonnyolwa na basawo kikyaze kitya akiwonya. Teyakoma okwo, omukyala gwe yasonyiwa ebibi, omukyala yajja mu maaso ge ng'akyalidde omufalisaayo n'akwata amafuta ag'akaloosa n'agamufuka ku bigere n'amusiimuza enviiri. Bano ne bemulumya ne bagamba ye omusajja ono wabaddala tamanyi nti ono na malaaya. Yesu n'alyoka abawo olugero, omuntu gwe babanja sente entinine ennyingi, gwe babasonyiwa bombi mute bwe baba bakubanja 10 nga pasa bamubanja akadde kamu nga nze mbabanja mwembi ne mbasonyiwa ani asinga osiima wakakadde era kyeyabalaga. Era omukazi bwe yamala okumuwa amafuta ago ebibi n'amugamba asonyiddwa kubanga ekikye kyalina kinene. Kati gwe twogerako asonyiwa ebibi, asumulula, awonya, oyo gw'olina okukkiriza, oyo gw'olina okukkiriza. Bw'omukkiriza nti asobola, kubanga okkiriza kitwala n'omanyi ani gwokkiriza. Alina obuyinza ku buli kitonde. Kazibe nga bwe tugambye nti n'emiti gimuwulira. Yesu yalagira omuti yagukolimya ne gukala, bagenda okudda era nga gukalu. So bw'abaawo byonna ebitonde bimuwulira, teri mbeera actually awo yagambira nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Makka 11 nti bwe munaagamba olusozi. Makka 11 Bayibuli egamba ngenda kutandikira ku lwa 20 nti awo bwe bwakyenkya bwe baali nga bayita ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti Rabbi, laba omutiini gwe wakolimira gukaze. Olwa 22 Yesu n'addamu n'abagamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Mube n'okukkiriza mu Katonda. Amaanyi agakutaasa gakyakola. Oyinza obanga bali mu lukuŋŋaana ng'oli ku mikutu, obanga bali mu lukuŋŋaana ng'oli ku kololo kwennyini, naye ng'olabanga awakyaliwo ekintu ne Katonda akaza ng'akijja ku kikolo. Ava ku mirandira gy'akyava ku guli omulandira gye gwasimbibwa ng'akikaza. Peetero yalaloosa nti oba gunaakala mu ngeri ki? Anti waliwo omuti gwe tusanga ebikola bivuddeko. Kubanga Yesu yali yagukolimira okuva ku 11 kutuuka ku 14. Makka 11 ku 11 agamba n'atuuka ku Yerusaalemi n'ayingira mu yeekaalu. Bwe yamala okwetolooza amaaso okulaba byonna, obudde bwali nga buwungeera, n'afuluma n'agenda e Besaniya ne 12. Awo bwe bwakyenkya bwe baali bavudde mu Besaniya n'alumwa enjala. Awo bwe yalengera omutiini oguliko amalagala n'agutuukako era wooza alabeko ekintu. Awo bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala, kubanga si bye byali ebiro by'ettiini. Addamu n'agamba nti okusooka leero okutuusa emirembe n'emirembe omuntu talyanga ku bibala byo. Abayigirizwa be ne bawulidde. Kati ne bwembuuka ebiri wano kubanga eyo neyo sitoola endala. Kutuuka ku Lwabiri omuyigirizwa omu yali mwegenderezanga agoberera, yalinga Mutebine, yali nannyini field, yali investigator. Awo bwe bwakyenkya bwe baali nga bayita Lwabiri ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti Rabbi, laba omutiini gwe wakolimira gukaze. 22 Yesu n'addamu n'abagamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. N'olwekyo eyavudde mu lukuŋŋaana, ffenna tukyayina omulimu ogw'okukola, kwe kunyweza okukkiriza nti independence yaffe twagifunye. Tewabaawo kiyiso sitaani kyakuba mu kukkiriza kwo akulage nti gwe tuwateredde financially
kubanga account teraba kugenda ko mudidi nti gwe tuwateredde mu byobulamu kubanga okyayine wakuluma okukkiriza kwe kunyweza kye twasabidde mu kukkiriza musumba ekyewunyisa mu kukkiriza ngambye ntya okusumba okukkiriza kwe kunyweza n'ekyo ekirala kyoyogedde okukkiriza kwe kunyweza kye twasabidde mu kukkiriza kasita okisabira mu kukkiriza era sigala mu kukkiriza kinywera era waliwo abadde oyogera mu kitabo kya Matayo sula 8 obuzibu yafuna nabo kukkiriza kwabwe kubeera kutono bali ku nnyanja yabagamba bw'ati wayogedde ku 8:23 n'asaabala abayigirizwa be ne bagenda naye omuyaga mungi ne gujja mu nnyanja Matayo 8:23 omuyaga mungi ne gujja mu nnyanja olw'abirimu amayengo ne gayiika mu lyato naye yali yeebase ne bajja gy'ali ne bamuzuukusa nga bagamba nti mukama waffe tukole mukama ffe tulokole tufa olw'26 n'abaga nti kiki ekibatiisa n'abaga nti kiki ekibatiisa abalina okukkiriza okutono n'alyoka agolola n'alyoka agolokoka n'akoma ku mpewo y'ennyanja n'eteeka nnyo tiyateeka butiisi yateeka nnyo olw'27 abantu ne beewuunya nga bagamba nti muntu kyono empewo n'ennyanja okumuwulira beewuunya ne bagamba nti muntu kyono empewo n'ennyanja okumuwulira n'olwekyo toteekwa kugayalirira kukkiriza bw'osimbula ku makya oteekwa okuba nga okukkiriza kwe kwakusoose n'okuzuukuka ate abasinga ffenna tulina okukkiriza mu bintu ebimu teri muntu agenda kuzimba nnyumba omuvubuka nga tannawasa bw'aba azimba ennyumba manya nga akuba pulani ennyumba era nga bagizimba ogirambula akugamba kino eno master bedroom kino ky'abaana kino ky'abagenyi tannazaala tannakyaza lwaki akkiriza nti ennyumba erina okubaako ekisenge ky'abaana kukkiriza it is faith nti kino ky'abaana kyabawala gamba abawula bano bawala bano balenzi lwaki bwawasa atuuka eno galagi n'agamba ayinza obutazaala mu kuzimba ennyumba ebisenge kwebiri wamala owasa kyewazimbira mu kukkiriza olina okusigala mu kukkiriza kyekiri kye watugambye kati nkikutte nkitegedde okukkiriza kwe kunyweza kyewasabira mu kukkiriza kino kinyweza nga wasaba kino olina kinyweza kuba mukama akireese oba akireeta era twalaba abantu ab'enziga era n'ennimi bwe zaali ez'enjawulo ne regions nga bavuddemu za njawulo nga bazze ekkololo okutwala independence yaabwe kati bw'oddayo tonyumya na banzikirizayo kwekyo ekyakutambuza okutuuka ekkololo tonyumya na banzikirizayo kwekyo ekyakusuza ku radio oba ku TV oba ku social media zaffe. Never discuss your faith with a stranger. Ne bwaba pastor wo, ne bwaba imaamu wo, ne bwaba mwawule wo, ne bwaba bishop wo, ne bwaba tonyumya naye ku bintu by'okkiriza. Mbegayiridde bw'ogendanga mu kusaba, gendanga n'okukkiriza. Abamu mukuŋŋaana mu kusaba ng'okukkiriza kwammwe kusinga okwaba bakulembedde, naye ng'aba bakulembedde bagenda basomera ekyawandiikibwa, bagenda kukigaziya nga Katonda bw'abawadde, naye nga gwe ekyokkiriza kinene ku ky'omukulembeze wo ow'omwoyo. Ekyokulabirako kyali ku Susan mukyala ng'ono, yalina omuntu omu mu kanisa wano wenyine Kanani nga na byasabira nga n'oli yalina byasabira. Oli n'amutegeeza nti ye ekimuleese abadde alinawo miliyoni yakugamba ekitundu, yagamba azze kukkiriza Mukama yeetaaga emitwalo 5, alinawo miliyoni 2.5 asasula ettaka, naye nga mumba ine ngamba ono 2.5 mwoyo awona netegeerawo anoonya $. Ng'anoonya $. Nga n'ettaka lyali ayogerako era nga liri Kololo. Kati nze
ye anoonya agula ettaka atekeko ennyumba z'abapangisa. Of course ennyumba z'abapangisa tagenda kusako ya mitwalo kati kwolwo nze okukkiriza kwe nkubadde kunoonya nnyumba z'abapangisa 25. pasita Bujingo bwe yali ajja okubulira ku olwo olw'essaaniro mwasisinkana teyajja nga akkiriza ofuna emitwalo 5 egya dola era teyajja nga akkiriza nti asobola okugula poloti ya milioni 3 eza dola ekkololo. Kitegeeza nti kwolwo oli mukkiriza naye nze nkukulembedde olw'amafuta n'amaanyi ag'omutukuvu agafukibwa ku bulamu bwange naye okukkiriza kwokulalamu kubanga Katonda byakutekedde byawukana n'ebyomusumbawo. Kituufu. Era olina okukkiriza omusumbawo akukulembere mu kusaba naye si kukukulembera mu byokkiriza. Ekkanisa entuufu esumba abantu abasinga pasito obugagga yebera ekkanisa entuufu. Ekkanisa y'omusumba nga yayagala okubasinga obugagga emusaba olwedde emirimu g'amakkanisa gye gali gatyo nga musumba ne mukyala musumba baggulawo olutalo paka basinga se wansi. Naye nze ndowooza bwe nti abantu betusumba Mukama nabo yabayitira ebintu ebyenjawulo ffe yatuyitira kyakusumba. Kituufu. Nzikiriza okusumba ng'ekirooto kyo kyakola factory gyesiisangana mu bwongo bwange. Nzikiriza okusumba ng'ekirooto kyo kyakola transport industry erimu zitulera n'ezibaasi zesirowoozanga nakwera mu biroozo esirowoozangako ndigula baasi. Nalowoozaako ku motoka ennene nga trailer type nga njirowoozezaako lwa byuma bya njiri si lwa kujja bintu Kongo oba kubitwala Kongo oba kubijja Mombasa. Nze no mbadde ndowoozeza si lwa kuba nti kuwajjira mu Kampala asajjira ku trailer nagira ku Ifa byebimu Ifa eringa tipa Ifa oyinza kigeraganya tipa nagira ku Ifa kino ekirabika obubi ekyamagye emmoroka z'amajera zonna zirabika bwe zityo naye nasaba Mukama bw'alipa omukisa abakulu banzikirize baba balina gye bazitereka ebbombo be nakasongola banzikirize ngene nzirabeko ngikwate n'ekifaananyi nkiteeke ku Soti TV mbalage emmotoka eyandeeta mu Kampala omuliro ogwo oguyitamu tomanya na mmoroka zitambula z'abasaabaze nayimirira mu nnyendo ng'emmotoka gyendaba gye nsobola okulinnya kaseeyalinnya kaseeyimirira amagye ga muzeeyi gavudde wala nga gakolagana ne banayinki ate awo baali baakawamba nze Kampala namukeera baali baakawamba enkolagana yaabwe namuntu wa bulijjo nga y'amaanyi nnyo era nga bweri kati naye ate ndowooza yakkamu katono kuba tulowooza nti batukuba ku miggo mu biseera bya campaigns ne luli tewaliwo okulonda luli baali twalinga babebi baabwe baali mu mugendo. Bakankusokubuliyo n'ekirala security y'eggwanga yonna ensi yonna oba enneeyisa ya security y'eggwanga mu nsi yonna esinzira ku batuuze beerina beeyisiza batya. We najjira awo nalinyira Ifa nga tewaliwo nasubi nti waliddamu okubawo okulondanga n'omwana akyali mu lubuto ayagala Museveni okukamala nga tewannabawo na muntu amuwakanya eggwanga naga terimuwakanya wayitawo akaseera katono konyendooza n'alyoka abalukawo eyo waggulu kuba yakeera okuwakanya naye najjira ku Ifa bwe tuddayo ku kyema ne ŋŋamba todisikasinga bintu by'okkiriza na mukulembezeewo ow'omwoyo wasula kololo oyina kyoyagala oyina omuliro omwoyita oyina embeera gy'oyagala ekyuke oyina eddaala lyoyagala okutwala famire yo ebyo bibyo era twagala nnyo Mukama atusaasire bwe gye tuba tutegese olukuŋŋaana lubere lwa ssaawa 24 olukuŋŋaana olw'emisana lulungi naye obwekiro ewaffe Buddu Masaka gye nzaalibwa bagamba nti ebiyita ekiro tonswaza Mutebi nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka mpa obutaano obadde ogenda okumpola ekigambo ova ku lw'e Masaka oli Muganda n'otomanya ekyo ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka kati kyetuva twagala nnyo buli gye tuba tutegesa olukuŋŋaana tufune ekisa ekikola essaawa 24 kubanga obwo obwekiro butaasa gwe batakkiriza nti agenda ku lukuŋŋaana. Omanyi lwaki baga nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka kwe kwava erinnya ly'ekyalo kye bayita Nsumbi
Nansa na Ganda bo batu Kabaka Kimera mu biseera ebyo yali ava Bunyoro n'ayitayo nga yeetisse ensumbi ebirala tujja byogera Mutebi yazaalibwa Masaka ate mutuuze w'e Nansana kati obanga eby'Enansana nnimba siina nakyo ngenda kuwakanya oba kuyingiramu nenja funa ku muntu w'e Nansana amulire Mutebi sigenda kwesiga kikumi ku kinnaakyo weewaawo naye leero neesigaamu nkwesize ku kutta olugero eby'ensumbi so obudde bwe bubeera obw'ekiro nga nabwo bwakusaba kinyuma era tutegese night prayers paka ekisibo kino nga kiweddeko n'enkya night prayer olw'okutaano lwa wiiki eno night prayer nga tetunatuuka mu thanksgiving waliwo night prayer ekiro kino kino engeri gye kiyambamu nina mukwano gwange omu sijja mwogerako naye kwali kati yeetegedde ali mu ekereziya katolika basisinkana ne faaza mu night prayer wano naye faaza alina obujulizi kati bengeri gye besisinkana kati beewa obujulizi faaza ebigere byali tebyambala ngatto nga erwala gawuti ate nga buli ddagala alikozesezza ne Itale yagenda bafaatha baba ne bataata baabwe ebweru abasobola omujjanjaba yakomawo ng'engatto zaazisiibudde byagaana yajja mu night prayers biri wano ku Kanani kati yasinga okwambala engatto yaddira ddala muzirugabire takyayambala ngatto kati ayambala buli kika kya ngatto ky'abayagadde yawonera ddala yayongeramu bwe yali asaba wano ku Kanani mu night prayer flat nazo n'azijjamu n'asaba nga atambula ye wano ku Kanani faaza yanonawo ekintu eki kuwona bigere ebyo n'atambuza ebigere night prayers yawona simanyi oba akyajja oba yefuna kyera yeetaaga naye olina okuyiga okwesalira amagezi mu kukkiriza ng'okkiriza Katonda n'osala amagezi agakujja mu muliro bwe tuba ku mpewo tusaagasaagamuko abatulaba ku Soul TV mbeerako ne bakama baye nga tusaagasaagamu mpolampola naye nga tukyali ku nsonga enkulu ey'okubeebaza bannaffe abantu ba Katonda nti mwebale nnyo si kubeebaza kujja kololo kyokka naye ate n'okuwulira ekigambo kya Katonda ne musalawo mujje mubeere n'omusumba Bujingo muwulire ekyo ate mukama we waggulu eri kye yali amutumye oba kyamutumye okubanga abatuusaako era n'okubajjukiza nti ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini gwe twakatandika gwe tulimu ate waliyo ekyamaanyi egenda kubeera Thanksgiving wano wennyini we tuli agambye nti egenda kuba yanjawulo teri kulanga kulala ennaku era tujja zibabaliranga bwe mutyo nti ebulayo mbale tutuuke ku Thanksgiving wano ku Kanani land wetuli musumba mukulikeyo mukuwummula ekisiibo eky'ennaku 42 kiina engeri gye giddusemu kati ekikyaweza nnaku 10 tezikyawera kiina engeri gye kiddusemu kati ekikyaweza nnaku 10 okubanga kiggwa era nga tugenda kiggalawo ne Thanksgiving buli muntu alina ensonga eziwerako ez'okwebaliza Katonda okimanyi nti sikyalwala birwadde biri byenakugamba ngaebyantawanyanga nali nfunye n'okutya nti oba bwe naasiiba blood clot binakola kina biki ne bw'osiiba n'osaba ate nga olina okukkiriza Mukama engeri gyaseeseetula emirire egyo egibadde mu bulamu bwo olumu naawe tomanya kwanza mbeera ne Marion njja kunsonyiwa mumugirako mbeera ne Marion naaga naye ogerera nti mbeera ne mukyala wange Marion musuma madde nsazeewo nkole bwe ntyo anti kyeŋŋamba obeera ne Marion neiba waawe anti abantu bamumanyi buli tubeera naye tumukubira akala muteekeko enva oli musajja muganda saako enva mbeera ne baby Mario bwe ntera omuyita nze bwe muyita nga naye bulira biri omanyi tukoppa naye nakoppako era bw'obadde ova mu motoka ku Soroti olina bw'oyise Susan Marion mwana wange leeta Thanksgiving kubanga emirundi gye tudde n'emutemi nze mundu ngikubye naye jangu webase Katonda nange olikola ki olijja nonebaza lwange musumba tujja kujja era ku lunaku olwo
tujja kujjanga abantu abalala naye bwe kulibanga kwe kusiimako olimpayo eddakiika 2 abantu mbabulire gyonzijje. Yesu yakujjeeyo era nga twe twayogedde oli ayita mu muntu n'ekitiibwa kyonna kikye neebaza Katonda okunsobozesa ate okulonda nze ne Mami Susan okunjeregajerega okwennyo buli wengiza eriiso n'akuba eno nakyo kinkozeemu omulimu gwa mami weebale. Kano bado kyatugamba nti wali otudde ne mukyala wo Marioni. Twali twogera ku waliwo ekiseera Katonda atuyisa mu bigezo bingi. Amazima gali nti waliwo ekiseera ekyatuuka myaka gyalinga 2-3 egy'omuddiringanwa nga mu Luganda oyinza okiyita wandwadde oba tulwadde typhoid kino nekijja ne bakugaana kino ndowooza Madamu Susan yaŋŋamba ntoddamu kusenyesa mazzi gatali mafumbi. Oluusi omuntu omukulu nga gwe bagamba olwa typhoid ow'omuddiringanwa gani amazzi amakyafu nagamyeddewo mu bulamu. Olina engeri gye wajjango ngamba siibale tusiibeko nonsanga mu parking awo nonkyalenjingamukko kati omeka nentandika okukkiriza kati nentandika okukkiriza omukyala gwe nina musabi nnyo musabi kati bwe yatandikanga okumpitaawo nga oba tugenda kusibuluka oba tugenda kukolaki olumu otendewalirwa naye kasita obeera n'okukkiriza bintu byagendanga bikyuka kati ndowooza mmala n'emyezi 6 nga sikonkonye nja kukkiriza paka nga Mukama yankubyeko stop era nzikiriza nti wano tutudde olunaku olumu tulituula nga tutudde mu shedi ya Pentagoni. Amina. Kubanga kijja kubaawo so mbadde njogera ku kukkiriza nti Matayo 11:28 aga nti mujje gye ndi mumwe n'abakooye era abazitowereddwa olaba essaala tosobola kuginoza era oba tonnakoowa naye tulabe gye emyaka 2-3 gye wayita mu ndwadde n'ofuukira ddala wandwadde nga dokita akusuubira oli mugo omugenyi we kituufu kwewungula bwoti ndi lubaga kati bw'omala okukoowa ne bw'osaba n'osiiba essaala yebeera y'amaanyi nnyo kubanga okooye era abantu bwalabye namungi w'omuntu oyo yenna ekkololo babadde bakooya omuliro tebeetaaga baterawo ntambula tebeetaaga basuubizayo kintu kyonna bazze nga basiibye n'abamu nga tebananazisibulukukira kololo kubanga eri kukola kololo yabadde organized nnyo nti eri ku nkomerere wabadde waliyo akakka akanyooka wabaddeyo ebyokulya n'ebyokunywa naye nno nkunyumiza ki abaweereza abamu nga beesitula essaala bwe yakwatidde akati nga bagendewo omukyalo omu yabadde atunda caayi n'ebyokuliirako ng'abaga nti abalungi mbeegayiridde essaala ey'okuva muliro etandise sikyatunda tebakikkiriza sente ne bazikwata mu ngalo baagala kusibulukwa nagane nze nazze okusingira ddala kusaba wadde nafuna akatenda akokola ne esaba mpozi mugendeko ewalala ngera ebintu abitegula naye ali mu ssaala so oyo yabadde mukoowu kyenvudde munokolayo yabadde mukoowu nga tayinza kufiirwa akaseera kali ak'okutikulwako emigugu era nayiti puleya y'olwokutaano luno nkiddamu ogwokusatu nayiti puleya y'olwokutaano luno Katonda agenda kutikula abantu emigugu Katonda agenda kuwonya abantu ebibakooyeza Katonda agenda kuyamba abantu mu bibateganyiza ebyolutentezi ebyo bye batuuka n'okutuuma erinnya nayogeddeko mu puroguramu eno nti mukwano gwange yanyumiza father we era gy'asabira eyajja ku night prayer emirundi 2 gyokka n'ebifulaati bye bamugaa nti byasigaza okwambala olw'ebigero kubanga byalwala gawuti tasobola kwambala ngatto n'ebifulaati n'abijjangamu n'atambula ku ttaka lino n'ettaka liriko ekyama ettaka lino liriko ekyama so night prayer eno nsaba ogyepikire nga bwe mwogera nsaba ogyetegekere nsaba ogye n'okukoowa atanakoowa yawolereza ekisibo n'agamba alina lusansi atanakoowa tabulwa kyateekawo neyeekwasakwasa
tetulina kyakwekwasa tetulina kyakwekwasa ekintu ekiyitibwa okusaba n'okusiiba bitambula bibiri okwogera ne Katonda ebyo bitambula era yagamba okusaba n'okusiiba okusaba okwogerwako kitegeeza ogambye Mukama tayimu yonna gye mbadde nina okuba nga ntudde ndya emmere ngenda kuba ndya kigambo kyo oreplacinga emmere eno ey'omubiri n'emmere y'omwoyo n'ogamba nti obudde bwe nandibadde nga ndi wano ndi ku busnacks ngenda kuba njogera naye kubanga bw'oba osoma bayibuli era oba oyogera ne Katonda naye ate n'omubuulira ensonga lwaki oyingidde ekisiibo kubanga olina okuba nga oli intentional buli bayibuli w'osoma we baasiiba waaliwo ekigendererwa musumba bw'alangirira Katonda amutumye ekizo kiri nti gw'osiibira ki kati mu kusiiba emmere ey'omubiri gi replacing n'emmere y'omwoyo tuula mu church owulire ekigambo okujjako oyo atasobola emirimu gyali mu ofisi tasobola vaayo nefuna akasondo ne bweba eddakiika emu oyogere ne Mukama omugambe Mukama weebale ompadde ekisa naye ompadde n'amaanyi ompadde obuvumu obusobola okubanga n'ennaku zino ebbiri nzimazeeko nga nsiiba kubanga sinabirabikemo sitaani alwanya nnyo omuntu aleke kusaba aleke kusiiba kubanga ye weapon gy'olina bwe kuba akafaananyi ng'omulaba ategedde nti engeri gy'oyinza omukubamu ng'okoseza jambiya bw'agisanga alwana oleke kubeera nayo kati sitaani amanyi ebyokulwanyisa eby'omwoyo nti emmere eno bw'omuntu ono bw'anaatandika okwogera ne Katonda n'asiiba ngenda kuba mpanguddwa kati agenda lwana nnyo oleke kusaba oleke kusiiba kati olina lwana na bintu ebikulemesa okukola ebyo buli lwowulira nga tolina kusaba saba kubanga lwalwana oleke kusaba kati emmere eno buli lwobeera nga tosaba owenkanyekanye n'abali e Somalia batalina kyakulya nemyamazi infact obanga omuntu ng'ayakedde n'agamba kansiibe nkogge oba omufaananye kubanga waliyo eddagala ng'omusawo agenda kulagirira agambe omanyi mutebisiiba kati ekyo okusiibako kwe bayogerako si kwe kuli spiritual n'okusaba biri bigenda bibiri kino osobola fastinga just nga tekiri spiritual newemma emmere n'osala amasavu n'osala sewo zembi nezikola ki byonna byonna ebyo newejjanjaba ekiri spiritual biri ebyo replace food with God bitambulira bwamu emmere eno dwogijje teekawo Katonda ali ku mudaalo oyinza obutatambula na bayibuli abavubuka baffe ba.com genda mu bayibuli yo y'oku ssimu obeeko randomly obeeko w'osoma naye ate Mukama mulungi nti esaawa bwe zituuka 7 ez'emisana nga odda ku Salt FM ng'ogabana kigambo kya Katonda bwe ziwera saawa 8 bw'oba oli ku TV ng'odda ku kigambo kya Katonda wakati wa saawa 7 n'omunaana ku Salt TV wabeerawo puroguramu ennungi ekuasharinga okuyingira mu lankyawa so ekiro tukuwa obudde omala okusaba ku makya so obulamu bulina okukyukamu mu kusaba n'okusiiba nti onoonya nnyo kyagamba ate n'onoonya nnyo obudde nawe okubaako ky'omugamba kubanga bwe tusoma ekigambo atugamba bwe tusaba essaala tumugamba kati mu kusaba kuno n'okusiiba wabeerawo communication is an opportunity to communicate with God ennaku zino 42 tubadde mu regular communication with God era tukyagirimu era nkukubiriza nti waakiri zino ezisembayo tutuuke ku nnaku nga 12 October zino ezisembayo zikwasaganye baako ensonga gy'oteeka mu maaso ga Mukama ffenna tuli bujuliza obulamu era ffenna tujulira ekisa kya Katonda kyatuwadde kati mu kusaba n'okusiiba emirundi gyonna gye tukikoze Abasessalonike ekisooka essula 5 n'olunyi lwa 17 lugamba ebigambo bibiri byokka obiraba musabenga obutayosa kiwedde musabenga obutayosa Basessalonike ekisooka 5:17 y'Oluzungu egambye eti obadde oli walala Basessalonike ekisooka 5:17 Pray without ceasing. Pray without ceasing.
So, because what you get through prayers, you can retain it with a prayer. Nolecho neata okusaba kuno n'okusiba kwokwanjawulo mu. Tusaba okusaba okwa bulijjo olusinga okusa omukutu ogusobola okukulemesa okusaba. Ng'owulira tulina bwekyusa olwole tulya ne tubanga abaliko ekikyamu. Abasimatuka kunsi. Ng'emmere gwe wagyebegedde oba gwe wagyegulidde naye n'olya n'oterekera breathing space. Kituufu. Kano weekanga ng'essaala terina gyeraga kyova olaba nga Mukama ffe atugamba bwe tuba tunaalongoosebwa n'emmere tugireke. Okimanyi nti buli alongoosebwa ne mubulamu buno obwa bulijjo mu malwaliro emmere bagikugjako ekumala essaawa eziwerako bw'oba ogenda kulongoosebwa kituufu bagikugjako. Kitegeeza nti okuva ku mmere kulina ekyama spiritually and physically. Kituufu. Tuyanza nnyo tuyanzege Musumba. Mami Suzu akadde kalayika katuliridde empingi. Nsaba bannayuganda n'abatali bannayuganda batulaba obaweeyo ku bigambo bye bisembayo then oluvannyuma Musumba akomekereze. Ekyawandiikibwa kyenyinza okubawa kiri Zabbuli 17. Zabbuli 17 ekuweemuko ku kifaananyi ky'okwebaliza Mukama. Bw'oba tubadde tonnafuna nsonga somako Zabbuli 17 otunulemuko mulabika okuba nga mulimu ensonga. Bw'otandikira ku lusooka yonna gisoma gimaleyo naye bw'ogenda ku lusooka egamba give thanks to the Lord for his good and for his mercy endures forever. Verse 2 egamba let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from the hand of the enemy and gathered out of the lands from east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a desolate way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distress. And he led them forth by the right way, that they might go to a city for a dwelling place. Or that men would give thanks to the Lord of his goodness and for his wonderful works. Osobola gisoma yonna n'ogimalayo. Bw'oba oli mukkiriza Katonda wanakwogerako oli mununule bwe yajja you are wandering in the wilderness mu nsi bwe tubeera nga tetunnalaba kitangaala tetunnajja eri Kristo. Ye wilderness yeddungu lyaffe. Sani makulu asomeza Zabbuli 17 ova ku lusooka paka ku lw'omunaana. Naye ng'osobola okugimalayo kuba eriko ennyiriri 13. Yakusoma eggundi 17 eriko ennyiriri 43. Ku lw'omunaana luwoomye nnyo. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu. Oluganda bwegamba ye negamba to give thanks. Tujje twebaze Mukama nti eyo yonna gye twali tutambulira nga tunoonya ennyonta yeeyo. Ennyonta kye kintu kyobeerawo nga tomanyi nga onoonya ekikusatisfyinga. Neraba Mukama bw'atujjira n'atununula n'atuwa omwoyo ow'ende tukkutane ebyensi twabikoowa n'akugyayo agambe redeemed, let the redeemed say. So abanunule ba Mukama ku Thanksgiving tobulako nga 12 naye gwasobola jangu tufukamireko mu maaso ga Mukama nga ku luno eno gye tuwanise si mugamba Mukama nkusaba kino naye nga tutunula emabega gye tunayita track record ya Katonda mu bulamu bwo. Azze abeera mwesigwa, azze atuukiriza ekigambo kye, azze akutaasa. Abasinga tulowooza nti Katonda otukolera tuwa buwi mmere naye n'okuba ng'okyali mulamu ogambe nti olina mmere. Emmere kye kintu ekyangu ky'okufuna ng'oli mulamu. Abalala erina mu mupiira oli ng'agamba njagala kulya naye Mukama tebakyasobola yisawo bakayisa mu kapiira. Bw'okwata ne lumonde Musumba waliwo oluusi nali njogera n'abaana ewaka nina omuli mpaazi alina alusaazi nabagamba ekyo nakyebaliza Katonda. Omwavu takaaba alusa emmere eriwo gy'alya teri musiba avayo n'agamba nze alusaza nemeseza ebijanjaalo. Olina kuba bweru wakomera okugamba nti ebijanjaalo binnumya alusa. Ekyo kyennyini okyebaliza ne Katonda nti olina n'emmere gy'ogamba bannange enzikuse, bannange nkooye ennyama, nze ennyama ejja kundwaza ngikooye
nze nkoye kino restaurant enyamerwaze y'abantu abali obulungi y'abantu abali obulungi soda alwaza obo bonna buba bujulizi ne tulina okwebaliza Mukama nti n'obulamu tubulina emmere eyita Mukama bala eyita mu lubuto olina okwebaza Mukama nti tolina kyuma kikuyambako kussa bwossa nalaba wano omwami eyali ow'emakindye emudi w'emakindye ng'omutima bamutadde mu kyuma ninga Mukama nze nakuwaaki waliwo omwana gwe nabadde njogera naye nagamba bamugambye alina kansa w'ebyenda mwenge nimpanike emikono negamba Mukama emyaka gye nali mu ddungu eyo nga nnoonya ekyokulya nnoonya ki nze onkonya nti okubanga sirina kansa wa byenda so okwebaza Mukama jangu twegatte tufukamire ekyo kyemerako tuwanike emikono tumugambe Yesu weebale ffe baani bowadde eggwanga erimu emirembe ffe baani bowadde obukulembeze obukkiriza enjiri ffe baani boolokodde nga gw'oli mulokole naye nawe atanalokoka weebaze Mukama nti akyakuwadde obulamu osobole omumukkiriza akuwaddeyo chansi ate abaweereza ba Mukama nti nga bw'ayogera nti abayite bangi naye abalondemu batono lwaki oli gwe mulondemu ekyo kyakwebaliza Mukama Katonda. Aswani makulu abonereza buli 17 okuva ku Lusooka paka ku Lwomunaana nga nsonga za kwebaza Mukama paka kumeka ana musajja na bakimaleyo 17 yonna eriko Katonda atugamba tumwebaze Zaburi 17 yonna koma kunyiriri ziba 17 okay ana musatu bagene paka kwa na musatu zonna emundi mingi yabonya naye kubanga ne baagala okujeema mu kuteesa kwabwe ne bajeezebwa mu butali butuukirivu bwabwe nnyo okwebaza oleme kudda mu mbeera nze ngenda babaza buli 13 okuva ku Lusooka nkome ku 11 Zaburi 13 okuva ku Lusooka paka ku 11 weebaze Mukama gwe mmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu weebaze Mukama gwe mmeeme yange so teweerabira ebirungi bye byonna asonyiwa ebikolwa bye n'ebitali bya butuukirivu awonya endwadde zo zonna anunula obulamu bwo buleme okuzikirira akussaako engula ey'ekisa n'okusaasira okulungi akkussa akamwa ako ebirungi obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu Mukama akola eby'obutuukirivu atuukiriza emisango ku lwabo bonna abajoogebwa yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa alwawo okusunguwala alina okusonyiwa okungi taanenyenga ennaku zonna so taabenga na busungu mirembe gyonna tatukoze ng'ebibi byaffe bibiri so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri n'olw'ekumi tulusome kubanga eggulu nga bwe liri waggulu okusinga ensi n'okusaasira kwe bwe kuli okungi bwe kutyo eri abo abamutya n'olw'ekumi tulusome ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala bw'atyo bw'atutadde ewala ebyonoono byaffe olw'ekumi tulusome nga kitaabwe bw'asaasira abaana be ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya nkomye ku lwa 13 mbaagaliza birungi byereere mbaagaliza spiritual independence mbaagaliza physical independence mbaagaliza mental independence mbaagaliza physical independence spiritual independence mental independence financial independence Katonda ateeke ssente mu nsawo omwezi guno ogw'ekkumi abusitinga emirimu gyo ateeka amaanyi mu mulimu gwo omwezi gw'ekkumi gwonna payments zibeere nnyingi basuppliers beeyongera okwesiga bakasitoma bakulemerewo ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi nasabye Mukama era nsaba nga sinamaliza kisibo kino wabeerewo atoola amafuta agatoola property etegerekeka agatoola asset etegerekeka agaggulawo branch endala eza business Katonda akusimbire mu guno omwaka
nga bw'atakusimbangako. Abantu bangi beesimbyewo okuva ku president nga baagala ofiisi. Nsaba naawe Katonda akusitule ove ku ddala ly'obaddeko ogende ku ddala eriddako nga Mukama yakwetwalidde era akuwe ofiisi emuweesa ekitiibwa. Basabira okulaba omukono gwa Katonda. Temusuba night prayer, temusuba services, temusuba Sunday service, temusuba lunch hour, temusuba wiiki esembayo mu kisiibo era Friday esembayo mu kisiibo. Night prayer y'amaanyi ebisingawo nja byogera ku Sunday mu service. Butabe tunakwasaganya wiiki ejja. Kama yangambye ekigambo nja kibawa ku Sunday. Sikiwulirangako naye tugenda kubanga tukiwulirira wamu. Kiyingire emitima gyaffe tukikole mu wiiki esembayo. Finally nga 12 Sunday y'okubiri mu October lwe tumaliriza ekisiibo era lwe tugenda okujja nga twetisa okwebaza kwaffe eri Katonda wano ku Canaan Land.